Mu lukiiko olugenda maaso wali mu kibuga ekya Washington DC mu ggwanga erya Amerika okusinzira ku basasi b'amawulire abali eyo batugamba nti President Yoweri Kaguta Museveni azuukuse bukyali essaawa emu nga bukyali nga batugamba nti ono yawabuddwa ne bamugamba nti abantu nno bamanyi bwogenda okuzukuka obudde bakulindiridde zukuka nga bukyali owone ebivumo olabike nga wooteri gy'osulamu olabika nga ogivaamu nga bukyali kubanga abeekalakasi beeteekateeka era omukulu tagenze mu maaso na kubanga awakana batugambye nti omukulu tagenze mu maaso na kubanga awakana azukusa obudde bukyali essaawa emu gy'asuddemu n'agamba nti owaayireka bagamba nti obudde bwe yandizuukuse azuukuse bukyali essaawa emu n'ambirira okulabika nga yeepena abeekalakasa abali mu kibuga ekya Washington DC ogenda mu maaso n'okulabika nga bamwerekereza ebivumo azuukuse bukyali era nga batugamba nti ttiimu ye balabiddwako nga bafuluma wooteeri era nga baagala okwebalama bannayuganda abagenze mu maaso n'okuba nga bakwata ebipande n'okuwoggana nga bakozesa emizindalo gimukalakaasa nga bavumirira ekya Joe Biden omukulembeze w'eggwanga erya Amerika okuyita President Yoweri Kaguta Museveni bo gwe bagamba nti dikiteeta kakati omukulu bw'abitegedde bayoga nti zuukuka nga bukyali tukubuulira mazima bw'ona alinda ozukka obudde buli bagenda kunyamirira zuukuka nga obudde bukyali oteme era batugamba nti wooteeri bagivuddemu nga bukyali essaawa emu kumpi namba akadde ke bandibadde bazuukuka okulabika nga badoojinga ebivumo ebiva mu bannayuganda abali sayidi z'e Washington DC mu lukiiko olugenda maaso n'okuba nga lukwajja olugatta abakulembeze b'amawanga ga Ssemazinga wa Afrika nga abakulembeze bataano balambirira tebasobodde kulabika nga bayitibwa mu lukuŋŋaanano. President Yoweri Kaguta Museveni azuukusa obudde bukyali ne ttiimu yaga bajja ssaawa mmeka nti yemu azuukuka 12 zuukuka 12 olabike nga banaagenda okujja wano okwenyamira ku wooteeri nga watemye edda n'ettiimu yo era nga abantu bano balabiddwako nga bakutte ebipande ebivumirira obukulembeze bwa President Yoweri Kaguta Museveni era nga abamu ku abo ye nannyini Kk TV Ashraf Kasirye ono yakubibwa amasasi yakubibwa amasasi RPC Enoka abaine awali mu bitundu by'e Masaka nga tuli mu kunoonya akalulu bagamba nti abeekalakasi balabiddwako n'ebifaananyi ebyabo abagenze mu maaso n'okuba nga bakwatibwa n'abo abagenze mu maaso n'okuba nga battibwa wali mu ggwanga erya Amerika wabula ddiirwa egudde butaka nti President Yoweri Kaguta Museveni yazuukuse bukyali ttiimu yamutegeezezza nti bagenda kwekalakasa zuukuka tugende nga bukyali abantu bayinza okuwogganira bayinza okulabika nga bakwenyamura zuukuka nga bukyali bagamba nti amagezi gano yagatutte okulabika nga tafuna bivumo kuva eri beekalakasi bagenza otuukawo ng'omukulu yapyanse dda